Acram ekisooka gazeego ogamanyi wano weeyambulira mutoni wamuyita bulungi nnyo n'omutwala eyo entebe ng'osula eri makindye okiwulira wamukeera ku makya n'omukubira essimu n'omutwala paka makindye n'omweyambulira mbu mu eddiini yammwe ey'obusiraamu tezizza abaana bonna ozze obasumbuwa wano babbaata ng'ovuga ogumotoka gwo ng'ogenda paka ndejji bannaye naffe tusirise naye tukooye Acram mbadde nkusaba weesonyiwa omwana wange si gwe otuliisa yadde muyina ssente yadde ogamba nti gwe wagenda ebweru okkuba ekyeyo naye naffe ekitono kye tuyina si mmwe mukituwa Maama Nicole ekintu ky'okoze ndi mabegawo n'abazadde abalalira kye bandikoze naddala omuzadde ku mwana we osobola okumudifendinga publicly obutamuleka kulowooza nti kunsaaliko bw'omu naye njagala okubuulira Maama Nicole omwana yenna bamugunjula kuva ku myaka 3 in fact girina kuba na myaka 2 kubanga abaana bakola ensobi bakwata mu byokya ne babatega kando okusobola okumanya nti awo wookya tebagendawo nti abazadde batandika okugunjula abaana ng'abaana bato ddala era omwana bw'asukka emyaka 13 ng'akulemye oba tokyalina ky'osobola mukolera Maama Nicole buli muzadde gw'olaba wano ayagala omwana we naye njagala okubuulira kino omwana wo obulamu bwe buli public Nicole gy'avudde okutuuka w'atuuse ensi ebaddewo ng'emulaba ne bw'otuula n'ogezaako okudifendinga her life has been public until today era abantu bamulaba ensi emulaba naye nnyina ekintu kye ngenda okugamba ng'omuzadde okyali n'omukisa gwe nga maama we asobodde okumudifendinga mu buli nsonda yonna ey'ensobiize okutuula naye n'omukakkanya n'omugunjula okugunjula omwana si kuba kiboko kubanga oyo takyali myaka gye ku biwamba okwo tikati onebwa omukuba oli gwe nga maama we okimanyi asobola n'olukuddiza naye okyasobola okutuula naye n'ofukamira mu maaso ga Katonda ate era n'oyogera naye ng'omuzadde yenna bw'abeera otherwise oba tukikoze kati nkukakasa ensi egunjuza bumalirivu tolaba nti okoze video ate abantu babeera mu comment section ne bagamba nti maama ye maama thank you for standing with your child ebyo babyogerera wano naye omwana wo bw'anaafuna obuzibu obugumidde kubanga agenda kubufuna kasita anaasigala nga takyusizzaamu mu nneeyisa y'ekyo kyo ateekwa okufuna omwana wo obulamu bwe buli wano ku social media wa public ky'oba omanya naye njagala okutegeeza nti ekizibu kyonna kyagenda okufuna kijja kufundikira naawe era buli muntu agenda kuddamu atunuulire gwe kyonna ekinajja nga kimuteganya nga kinene oba kirwadde oba lubuto buli muntu ajja kutunuulira gwe kati nga bw'osazeewo okumudifendinga mu nsobiize mu public then tuula naye before it is too late chance ekyaliwo talina wamuluma talina ki nga bw'osazeewo okulaga nti ensobiize ogenda kuzikweka ku myaka emito kubanga teri mwana muto ayingira mu kudeetingira basajja baana bawala babiki oyo omwana wo tugamba mwana muto naye maama bw'abanga omwana w'oyo gw'oyagala ennyo byakola yabikoppa ku ggwe then talikyuka naye waabanga byakola yabiyiga buyizzi nga teyabikoppa ku ggwe Nicole asobolera ddala okukyuka ate era ekigenda okumukyusa ggwe naye bwe bibanga biviira ddala ku ggwe tunka na kintu kyo kubanga okkiriza obeera against the world oyimirire n'omwana wo mu bubi ne mu bulungi n'ebinaddirira obirinde nga bonna abaakugambye nti dda ku social media oyogere tokyabalaba. A word to a wise parent is enough. Receive sense, my dear parents. Abaana mubagunjule nga bukyali unless nga bye mukola babirabira ku mmwe. Bulijjo nzo omukubasinga okusaasira omukyalo ono omwana we buli lwabako ebyambyo ne byakola n'atulaga amabina mu video ng'ali bwereere n'olowooza ku nnyina n'osaasira naye kati tukitegedde nti ekkerenda liva ku lubaya connection z'omusabaawo omwana wo naawe kennyini tosobola zimuwa ebweru gy'osaba batwale omwana wo naawe tolinnyangayo era naawe tosobola mwetwalira teri yamukuzaalira mulekeraawo okubikkiriranga abaana nga balina ensobi ze bakoze yimirira ku magulu gabiri ng'omuzadde onenye omwana gy'onaakoma okudifendinga omwana oyo
ow'emyaka emito naye ng'akola eby'ekintu ekikulu katulinde gye binaggweera. Ku poliisi wabadde osirise nga toyina kyonyega nga wenna oli mukkakka mu muzibu. Kati olaba gwe omuntu omukulu eyandigaidinze omwana olw'ekyo kye yakola ate ovaayo mu defendinga. Kati olwo omwana singa abeera yeekubye mu mutima olowooza tatandikira we yali yakoma bagenda kukusiba. Ebintu byonna ebiyingiddemu amateeka obigendanga mpola nnyo ate yiga okuwabula n'okunenya omwana wo ng'akoze ensobi. Mu kaseera katono nnyo akatali keewala twanira Pretty Nicole abadde alina amatako agaasaamiriza buli musajja nga gaweddeko. Ajati Kulusumu munnaye avuddeyo n'agamba buli mwana gw'abadde ayamba ng'asula wuwe ng'asula wuwe tagenda kuddamu kubasuza wuwe, buli omu atwale omwana we ajja muyambiranga waabwe. That is good. Abaana wedde bagamba lava masa wedde omwana wa lava masa ali mu kisulo, mwana wa lava masa ali mu kisulo. Tali Ajati ali mu kisulo, nze mulaba ali mu kisulo gy'abeera Habiba. Bannanga abaana era Ajati biki Ajati agambye akabwake weeyolera agambye buli mwana bamuyambire waabwe potere yambali nengamba lo Ajati Kulusumu senses come back then it say all the children repeat when it is at their home nengamba what you say Ajati mukambwe mukati anti alabyeko Museveni ne famire yo yonna ngamba kutte wamu ne mikwano gyo gyonna ne kabineti yo yonna nkimanyi n'abeeni yupi nebatuuza n'obabuulira bamemba ba palamenti bakansala baani naye mbakwata kakoto ne mbategeeza nti sirina kyembaga sibawalana wabula njagala mutereeze eggwanga. Museveni kyabula akuuta kyoya kyattako. Njagala ompeeyo ensonga emu. Lwaki tetulina gavana mu Uganda era lwaki oyagala kweteekako nga gavana gwe pulezidenti gwalonda gwatomesa gwasasula gwe ssente gwe buli kimu. Maduballa bwe batuuse ekiro n'akwata sitiro essimu ye n'avuma Museveni yasoose vuma muhoozi n'adamu n'avuma Museveni. Maduballa wamu olwaleero akwatiddwa confirmed n'ekifaananyi bakimpeereza semwa ye muyina. Tosobola kukwata pulezidenti w'eggwanga n'omuyita kyoya kyattako nti lwakuba wagira Bobi Wine. Olaba ne Bobi Wine gwe wawagira tasobola gamba mwana we nti Museveni kyoya kyattako but mwe abaana b'abanaku mwe abagenda olugwamu banaye government babataginga mu video eno nganze Frank aba president w'abantu president w'aba TikToker nsabye Maduballa abeere ekyokulabirako eri banne abali kuvuma omukulembeze w'eggwanga lyaffe. Osobola otya kuyimirira n'ogamba president kyoya kyattako nyoko ye kyoya kyattako ne kitaawo n'abakuzaala bonna but not Museveni. Mugenda yiga mwana musibe n'obusungu obw'amaanyi kwa n'akasajja kenyini kambasada nawe demu tekanana kugenda busungu bwe mba mukoze sobo temujja kuddamu manyira mukulembeze wa ggwanga tulakwa muri ba people power confirmed Maduballa is arrested semwaye muyina ekifaananyi bakimpadde nkiina singa mbadde kampani enkyambadde nkerawo abantu basemwaye abakutte Maduballa munyambe mu testing HIV banaye munyambe nampadde ekifaananyi ekyo mugambye Maduballa mu testing HIV aina sirimu omuwala yakingamba wali ate omuntu aina sirimu be bamusiba asaba makerenda mu kkomera banaye mutuyambe kuba bwaba aina sirimu baana b'abantu bangi bakwana abeera ku live nga ajeyo akasolo ke bwe batakaita detergent twagala tutaasa abaana abalala batana bakufa mutuyambe bwaba muyina tukitegeere era nakyo tukipostinge batuga waliwo malaye yangamba Maduballa aina sirimu I'm not sure bambuulira I'm not sure but mutuyambe bwaba agina mu kitubuulire mujja kakasa nti Museveni yafuga Uganda eno si America eno si Europe mujja kitegeera mbakwate temuddamu kumanyira president w'eggwanga Bobi Wine gwe musupporting ayenga tanagamba abaana be bavume Museveni ogamba ye musiru yeffe abatagala Bobi Wine lwaki tetuvuma balibongoya ne ba MP bamwe abali mu parliament lwaki tetucelebrating akufa kw'abantu nga mwe mukola omuntu wa government nafa ne mu celebrating amwabamwe bafa nga tetucelebrating so Maduballa abeere ekyokulabirako osoko savinge tetumaje binagwera but kasite kirungi na isize dobozi lyange n'okwatibwa